I'm okay, how are you? Bane kulikayo mupiira. Nvuddeyo ate nkyaliyo. Kyaliyo sambira timu ki? Sambira team media. Yes. Oli wa media. Bantu bange. Okay. Weesobola bane bagamba omunene aba. Tondabye nga nzire eno ngukyanga nguzeeri. Okukyanga. Yes. Okugamba oli musambi wa mupiira bulijjo obiyo ki? Ano leero twasazeewo tujje tusambira for a reason and for a cause. So tekikwetaagisa kubeera nti noba omanyi nnyo just obeera olina okubeera nga weewaddeyo ng'omuntu nosambira that cause. Okisanze otya ng'osamba? Kirungi. Nange njagadde nswetingemuko, nyumirwemuko. Yeah, so it's fun. Ate n'okulaba ku bantu ab'enjawulo. Toyinayo Martha FC? Inshallah. Nandyagadde nange nensupportingako mu your area. So, Ki ekikuwaliriza okugamba nti kojje naawe leero otaking a part of this? Today, many reasons. Ekisookedde kubanga tuli mu kuzannyira stigma ya HIV, ya AIDS. So kinkwatako ng'omuntu kubanga omuntu nina okubanga neekuuma ate nina okulaga nti nno mpagira ekintu ekyo tulaba okulaba nti tulwaniza ddala ki AIDS kuba bulwadde si bulungi, obulwadde butta abantu, obulwadde busannyalaza buli kimu. Yes. Watwawulira ng'olanga concert tuddiremu olunaku lwakumeka era tusowa? Concert eriyo nga 12 May era concert bagita Sisaga concert tugenda ku Freedom City. Era mbasaba bannaye mwena abandaba olunaku olwaleero njagala bambi mujje mumpagire kubanga kyenkola nkyagala ate nina ekyenjawulo kyenjagala okubalagako olunaku kubanga Martha Mukisa tasaaga. Freedom City waliyo omuyimbi omwe yafeiringa concert nga agamba mbu baali bamuzize emabega gwe oli convinced otya nti ekyo kinaayitamu ng'ate wakavaayo enjege yaliwo? Nanti ze sisaaga ate nze Martha Mukisa. So omukisa gwange gwanjawulo, ebyange byonna biri different, birimu tebatya abantu. Tebatya, ebyange birimu obwakatonda because adde era Mukama yagideciding n'agamba nga 12 May tujja kukola concert yaffe. So tebatya. Okay. Fresh Daddy yawanise olunaku lwe lumu n'olwo. Mwagaliza buwanguzi naye. Tomutiddemu. Nanti tagenda kukolera ku Freedom City ate nze ngenda. Naye nga ye Fresh Daddy omumanyi? Ye nnyabo mumanyi. Tuweeyo akayimba ke kamukadde. Fresh Daddy njagala mazike. Ayagala mazike. Yakutaddeko concert. Ayagala mazike. Yagitadde lugogo. Ayagala mazike. Anoonya mazike. So nange njagala mazike. Ngenda ku Freedom City. Tomutidde. Dati ate ffe tuli waawo njawulo yagenda eri wanene wazibu nze ngenda wali eri ku Freedom City. Wanene mbadde magenda kutapinga mu audience yo abantu bo bagwere eri bonna. Ffenna tujja funa. Ng'oseka omunyoma. Wakyo owayiriza nze ngambe ndina faani wa Fresh Daddy. Lwaki omutapondoka n'asaba munne nti munaenvira ku lunaku lundekere? Ate kirungi n'ebyetukola byanjawulo kuba ye yagamba si artist. Fresh Daddy entertainer. Omumanyi ngani? Nga Fresh Daddy. Yes, so mwagaliza buwanguzi nange neyagaliza. Omumanyi nga muyimbi nga ki? Nga kye yeeyita ye. Ye kyali. Yes. Naye olinga atamutidde tubadde tumanyi ogenda kujja mu kamera omugambe te Fresh Daddy 12 May munaye baagitwala. Munaye Fresh Daddy nkusaba 12 May nagitwala era oba obadde osobola. Sikukaka. Osobola okujjayo eyo yange yegende maaso. Naye ng'oyogera oseka. N'obuwombeefu buno bonna. Yes, so bambi mwegayiridde olunaku olwo naye it's okay tusobola okusharinga waba naye asazeewo tusobola kusharinga. Yagambye alina abagizi okuva e Sweden eri oluyimba lwagenda olaunchinga mbugu. File bongole lutayambu gye yali awangaalire era bagenda mu supportinga finance. N'abange bajja kujja. Abange bajja kujja okuva e Kampala, okuva e Gulu, okuva e Masaka, okuva ewa, okuva e London. Bona baagala kujja mu Sisaga concert. Okay, abamba agise stunt nti oba eno stunt kupushinga show.
then tweyanza nnyo fresh daddy wabanga yakinkoledde ekyo ebire stunt naye wabanga naye yategese mwagaliza bwanguzi bw'aba yakikoledde obanga gwe wakimugamba ayinza okuba nga yakinkoledde mu mutima omulungi nga tonnakimugambako mukole ka stunt awo n'agamba tulina okupushinga share Martha Mukisa come what come may kati nange kanteekeyo so oba gyogera nti stunt yo obagamba ki gwe wayise fresh daddy yo bano omugamba tupushinga naye nga sibisobola ebintu ebyo nga sibisobola naye stunt ono stunt sisaaga concert tugigendamu tewakyali kulanga kulala on the 12th of May Freedom City singa agaana okujjayo tata fresh ewa agaana okujjayo olunaku oba twalabako emabegako bumpate ng'egenda obbaawo Kenzo yateeka kusindi ekivulu kusindi n'avaayo n'amusaba Kenzo bambi n'agi withdrawing singa onaagaana ye tomanya nati tulinde tuyinza okubaawo fresh n'agamba nze withdrawing nze singa akkiriza n'amwaniriza gy'ayimbe concert yo alina okujja n'ayimba nnyimba kinaawe otamanyi zize ennyimba ze alina okujja n'akubamu ajje ne fresh kid naye amuleete naye ajja akubemu yes ajje n'amajjeege gonna abajje bakikubemu efani besi yennene yes agikuletereko bakokose mbogamba bane mbebaza nnyo okubeera nti nomwagala Martha Mukisa era nga nyongera okubajjukiza nti nno sirimu gyali era tweyongera okwekuuma mu mitendera gyonna egiriwo abstaining use condoms kyekirala kyoyinza okukola weekebeze don't cheat test byonna emitendera mingi nnyo gy'osobola yes be faithful emitendera mingi nnyo ate era nenyongera obajjukiza nga 12 May tugenda ku Freedom City so do not miss come and enjoy it's gonna be massive yes